Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuziza akanya mikwano amanya abashifadha hasura mpya ne subscribing okonene kade lemenga kusuba nte videos zange omukade kyokora kyamanyi webaye kwekomera ku mukutu mfunye abaana bangi mu butuufu nga baŋŋamba shifa mpulira nkooye okolawo omugongo kunzita mukama wange nzija mwene ennyumba nanteeka mu nnyumba eri naye bannange nkoze ntya. Mukwano gwange nenkugamba nti ekisookera ddala bw'obeera ng'oli wakukola kintu oba ky'okoze ku ntandikwa kiba kizibu kyakukyejjamu. Obabeera nga bakujja mwene ennyumba ne bakutwala mwene ennyumba endala ng'ebbanga liweze kiba kizibu kyagamba Muwarabu nti sigenda kukola yakubuuza lwaki nga ate bulijjo okola. Olina okubeera n'omutwe omugumu, olina okuba n'obwongo nga toyimirira ku magulu gabiri ne weesalirawo ekintu. Twava e Uganda mukwano gwange ng'olina contract y'emwera gye wasayininga ne bakugamba boosi we gundi tebakugamba nti baboosi bo be bagundi ofuna emitwalo 9 mu nnyumba eyo emu. Singa twali bakola mu nnyumba ennyingi bayinza okugamba nti sayininga contracts oba 2 oba 3 be bantu b'ogenda okukolera contract nga ziri 3 n'emisaala gya mirundi 3 nga bano bakusasula 9 ne wali ne bakusasula 9 ne wali ne bakusasula 9. Ne mukwano gwange twasayininga contract emwera ng'ekulagira okukola mu nnyumba emu. Boosi wo wakugamba nti mala wano ogenda okole ne wali mugambe sigenda kikola. Nga nno oli mukambwe bano abantu tebabasaagisa olina omutunuulira nga kyoyogera okikakasa. Okuleka nga gwe weeyagalidde n'omugamba nti ogenda okukolayo njagala ssente. Ate mu kugenda okukolayo bakuteekeko omuntu agenda okubeera nga akulabiriza. Omanyi bano babbiikiriza ekintu we kibula bagambirawo kadama yakitutte. Olaba obeera mu nnyumba omuntu n'anoonya lugoye nga talulaba naye n'akuyita emirundi n'emirundi n'akufiirako akubuuza olugoye lwe gye luli azini nti walututte ogenda lwambala nti oba walubbye oba walumukwezi naye ng'oluusi n'olugoye olwo tonnaba kululabako. Kitegeera munnange olw'okuba yanoonyezaako katonya ekintu takirabye n'agamba gw'oteeka okuba ng'omanyi gye kiri oluusi ng'omala n'ebbanga oluusi nga togenze mu kisenge kyo. Kati ate weebuuze ng'ogenze ewa neiba n'oyingira mu kisenge kye perfume ye n'ebula. Manyi bano abantu babeera n'ebintu eby'ebbeeyi ate jjukira babeera n'abaana omwana ayinza okujja n'akizanyisa n'akijjawo ne bagamba kadama gwe wakoze eki gwe waki. Ekintu ekyo mu butuufu ne we kiba kimaze ebbanga nga kyabula oba nga ne wagenda okulongoosayo wasanga kyabula naye nga ye tatwalanga budde kukikeberako ne obeera omaze ebbanga nga toli yakubirawo ne mukama wo n'akugamba kadaama we yajja wano yakola waati ne waati ekintu kyange kyabula. Okimanyi mukwano gwange nti ogenda sasulira ekintu ky'otamanyiiko na mayitire. Bwe tuba nga tugenda okukola wabweru twegendereze. Bw'obeera okkiriza bakuwadde ezo ssente oba ggwe ng'ogenze ku peesiyo nti oba mukama wo oyinza ogamba mukama wange mulungi tampisa bubi biki kankole ekintu kyaŋŋambye bakuteekeko omuntu omukuumi. Ate binano bye tugenda nti tugenze kukyala mukwano gwange ggwe oyina okwesalirawo. Osobola okugamba nti sigenda aba tagenda kukaka kuleka ng'oyina abaana naye oba toyina abaana n'omugamba sigenda aba tajja kukaka. Osobola omugamba sajja kuzunga nze najja kubeera wano. Ante era w'obeera ogenze mukwano gwange beera mu kiyungu ebikukwatako bya mu kiyungu ebya sayidi endala bireke. Ebya sayidi endala bireke. Beera mu kiyungu osobola okwoza ebintu bye baliriddeko bye bakozesa naye ate nga sikulagira nti oba kuuta obudroopu simanyi kola wooti tokikola okuleka nga gwe weesiimidde ku mutima awo obikola. Omukozi nawe wakugamba nti genda nongoosezeko ekisenge gundi omugamba pozi nga tuli aba 2 kuba ebiseera ebisinga bwe tubeera abakozi tukola ki tuyambagana naye ng'ebyeri tebibeera byankalakkalira oba biba tebinkakatako nze kukola nkikola neesiimidde. Manyi abaana abamu tugenda ne tukyala ne bakugamba simanyi kwata blush kuuta kapeti simanyi kuuta bidongo kuuta bisenge. Mukwano gwange w'ogaana tegubeera musango gwo kuba eri si gy'okola
ennyumba eyakuleeta eri emu era gy'oba olina okutunuulira. Ne wagaana n'akugamba nkuzza ku woofiisi, n'akukaliramu nti kola kino n'ogaana, n'akugamba nkuzza ku woofiisi, mugambe nzizaayo. Abamu asobola okugamba nkuleetera poliisi, mugambe giyite, obeera wazizza musango. Kiba kimanyi nti tutya nnyo poliisi, okitegeera. Abatasobola kukutwala ku poliisi olw'ensonga nti toyina musango. Abalala akugamba ngenda kukwata nkuzza e Uganda biki oba babeera bamanyi tuti okudda mu mawanga gaffe simanyi. Omugamba nzizaayo, tewali buzibu. Naye nga kyotayagadde wabweru tokikolerayo, kyoyagadde kyokola. Mbaagala nnyo. Ogwo ow'omwana ebiseera ebisinga tebatera nnyo kukuleka waka olw'ensonga nti bano abantu babeera baagala nga balaba nnyo omukozi ayisa atya abaana, tebasobola bakulekera waka. Kyo kyekituufu, kiba kizibu ennyo era gw'oba olina kugenda naye beera mu kiyungu okuleka nga omwana yeebase, nakugamba nti oba mutwalemu eri ruumu, naye era omugamba mpa omuntu gwe aba amperekerako genda naye. Gwe tokimulaga nti nsobola okubuzaayo ebintu biki okuleka ng'akulemeddeko nti genda osobola oteekayo omwana n'akola kino yeebaka n'ovaayo. Naye ng'obudde bwo bw'oba okyadde bumalire mu kiyungu. Mbaagala nnyo, mbaagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.